kona ne kadi gyatafunye just kugera mbogezi sina gyendaga nga kakati mwami Kyagulanyi yagaba kadi ngaziwaani ngazimmaani nanga ntisegona sitebakuwa banaye boba kuba bumanyirivu mbyabufuzi ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye biba kubanga basinzira kumanyirivu mbyabufuzi bano bombi ani yandimye munne kadi ani yandigimuwadde fenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kadi era naye twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo azunga ki wakabingira emyaka 5 abasajja basanze mali myaka ameka 3 gwe yaleesewo emyaka 5 yagaba kadi si yazigaba ani nyininsi bamwami Mpuuga oba bali luddawa abasajja bagundivu mbyobufuzi ebyobufuzi byabwe binaabuuse nga nyininsi ayisiriza ku muyimbi eyali omuyimbi akwata omuzindalo n'ayogera ebigambo nga message ya byabufuzi buli bantu ne bakkiriza nti akasajja kakoze manifesito nga akasajja kalina manifesito era baba ebyokwerinda engeri gye bali babangufu abakugumba ebyokwerinda amaanyi basinze gassaawo mwami Nandaale yasooka mu byobufuzi oleba gwe mujinja tambula tewali buzibu simanyi nyingiridde ebyobufuzi bye baŋŋaana ng'ababiŋŋaana be baani era ku lukiiko ki nabyo byakuwa kadi twanabyogera na tebampa bagisigaza mwami Nandaala Mafaali Kasimu obungi bw'abantu mwami Kyagulanyi bw'ayina nebbanga mwami Nandaala lyamaze mu byobufuzi ani yandibadde asinga abantu Mafaali yandibadde n'abantu bamanyi obungi gwomanyi omwaka mwe yayingirira ebyobufuzi ate nno mwana ge kabube bugagga mwami Mafaali sente gy'alina Kyagulanyi takola ki kyokka ate abantu bali yenna ate eri tekola ki lwakuba ate ye omuntu pulezidenti gw'alina pulezidenti w'eggwanga lino ate ye yasusse obungi oseka ki nvaako bino saagala kuyingirira byabufuzi yadde ekyamazima buli kanyomero ka bulamu kalimu ebyokuyiga ebyongera omuntu okukkiririza mu bwomu bwa nnyiniinsi eno ennamba y'abantu abawagizi Yesu yagigabye Kasimu Yesu yatekuludde abantu Nandaala amuweeko ababe n'atekulwa ne Mugisha muntu naye atwaleko ababe naffe abamabirizi naffe abapiiza nti kibiina kyaffe amafuta gakyatubuze amafuta ga kampi ayina obuyinza nnyiniinsi ayina enteekateeka teyina kibulamu basewo ne bajja butukkakane 226 leka kuwangaala bulamu bw'otannatuukamu abaana baffe ebiseera byabwe bwe bali babakuze leka kuwangaala bulamu bw'otonnakola ki bwe bali kula alibakuza yamanyi goledde abaana bayinza okukula n'okubeerawo tokola ki ebigambo byaffe tulwanagana na mindset owangale n'obwongo obutegedde ani ali emabega wa byonna oleke koowa nnyo oleke kwemenya na bitali bibyo olede ne byoli byennyini si ntegeka za kitaawo mwami Sseggona ne kadi gy'ataafunye just kugera mbogezi sina gyendaga nga kakati mwami Kyagulanyi yagaba kadi ngaziwaani ngazimmaani nanga ntisegona sitebakuwa banaye boba kuba bumanyirivu mbyabufuzi ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye
biba kubanga basinzira kumanyirivu mu byabufuzi. Bano bombi ani yandimye munne kadi ani yandigimuwadde. Fenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kadi. Era ne twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo. Azunga ki? Wakabingira emyaka 5 abasajja basanze mali myaka ameka? 3. Gwe yaleeso emyaka 5 yagaba kadi. Si yazigaba. Ani? Nyininsi. Nyininsi. Bamwami Mpuuga. Oba bali luddawa. Abasajja bagundivu mu byobufuzi. Ebyobufuzi byabo binaabuuse. Nga Nyininsi ayisiriza ku muyimbi. Eyali omuyimbi akwata omuzindalo n'ayogera ebigambo nga message ya byabufuzi. Buli bantu ne bakkiriza nti akasajja kakoze manifesto. Nga akasajja kalina manifesto. Era baba ebyokwerinda engeri gye bali babangufu. Abakugumba ebyokwerinda. Amanyi basinze gassaawo. Mwami Nandaale yasooka mu byobufuzi oyo gwe mujinja tambula tewali buzibu. Simanyi nyingiridde ebyobufuzi bye baŋŋaana. Ng'ababiŋŋaana be baani. Era ku lukiiko ki? Nabyo byakuwa kadi kwanabyogera na tebampa. Bagisigaza. Mwami Nandaala Mafaali. Kasimu obungi bw'abantu mwami Kyagulanyi bw'ayina nebbanga mwami Nandaala lyamaze mu byobufuzi. Ani yandibadde asinga abantu? Mafaali yandibadde n'abantu bamanyi obulungi. Gomanyi omwaka mwe yayingirira ebyobufuzi. Ate nno mwana ge kabube bugagga. Mwami Mafaali. Sente gy'alina Kyagulanyi takola ki? Kyokka ate abantu bali yenna ate eri tekola ki? Lwakuba ate ye omuntu President gw'alina president w'eggwanga lino ate ye yasusse obungi. Oseka ki? Nvaako. Bino saagala kuyingirira byabufuzi yadde ekyamazima buli kanyomero ka bulamu kalimu ebyokuyiga ebyongera omuntu okukkiririza mu bwomu bwa Nyininsi. Eno ennamba y'abantu abawagizi Yesu yagigabye. Kasimu Yesu yatekuludde abantu Nandaala amuweeko ababe. Yatekuludde ne Mugisha muntu naye atwaleko ababe. Naffe abamabirizi. Naffe abapiza nti kibiina kyaffe amafuta gakyatubuze. Mafuta ga kampi. Ayina obuyinza Nyininsi. Ayina enteekateeka teyina kibulamu. Bassebo ne bajja butukkakka ne 226 leka kuwangala bulamu bw'otannatuukamu. Abaana baffe ebiseera byabwe bwe bali babakuze leka kuwangala bulamu bw'otonnakola ki? Bwe bali kula alibakuza y'amanyi. Goledde abaana bayinza okukula n'okubeerawo tokola ki? Ebigambo byaffe tulwanagana na mindset. Owangale n'obwongo obutegedde ani ali emabega wa byonna. Oleke koowa nnyo, oleke kwemenya na bitali bibyo. Olede ne byoli byennyini si ntegeka za kitaawo. Mwami Sseggona ne kadi gy'ataafunye